nze saagalira ddala mu bulamu bwange kuloota birooto bitono. Waakiri ndoota ekirooto n'onvuma kubanga kikulemye okuloota n'oyogera nange ne ngamba Mukama nti baabo, I cannot make my God small. Impossible. Bajja kunvumira Pentagon n'atalina mannyo Mukama ajja kunvuma ne yakutuka olulimi ajja kwogera naye nga naye akimanyi nti ekika kyewabwe kyonna tebasobola kuloota kyendoota. Ate Katonda kyendoota ajja kigabirira, ajja kukissaawo, ajja kukisimba. Bagugumuka ne mutulo ne balaba ng'eyawedde dda okuzimba. Bw'ava mutulo n'ategera nti tetunnaba kugizimba n'avuma. Twagala Pentagon. Pentagon yenyoko. Lootanga ebintu ng'osinziira ku Katonda wo, si ku maama wo omukyala eyo bataata wo. Singa nali ngambye kuzimba kiyumba kya mbwa singa terya mmanja oba ekyembizi. Nekino omuntu ava mutundaga nti agambye atya agenda kuzimba ennyumba ya Mukama ng'etuuza emitwalo 3,800. Kati agituwe tujagala kati. Uganda erimu abantu obukadde 46 bwakakasiddwa. Nze njagala nzimbe ennyumba nga tuli wamu tuzimbire abantu emitwalo 3,800. Tetuzimbire n'abantu mitwalo 10. Neba ne abampalana munanga wasigaddewo $45,000 n'emitwalo 9,700 oba mumeka. Nze kanzimbireko 3,800. Abalala bw'alaba ennyumba mwesula ng'atandika okwogera laba eza Pentagon ziri awo. Tamanyi na kumanya ezizimba Pentagon n'ezange oba zenkana. Olumu njagala mbasinkaneko bandagawo basula. Abamu babasuuza busuza, abalala akasimu ako katunulamu n'avuma bwe bugagga bwe talinayo kirala. Abamu beetaaga bagabira toyireti zaffe ze tulinawo kati. Abatuvuma era abatubanja Pentagon gye bataatutuma kizibu okusanga ng'ewaabwe balinayo amaka amalungi okwagala okwenkana toyireti y'ekkanane gye tulina. Wano lwakuba nti muludde nga mujja naye abantu bajjanga nga balooza nti nsulaawo. Balooza nti eno ey'ekyengulu ofiisi zange eri enneneko maka gange. Bamugambirawo nti eyo ye toyireti n'ajjukira gy'ava. N'agamba kati eno kweri njigendemu. Sebirooto byaffe bineneko omalanga kulaba waakiri toyireti gye tulina ku Kanani gy'oba otunulako otegeere gye tutunuuziza ebirowoozo. Kizibu nnyo okubanga mmanja Pentagon kitaawe alina ennyumba efaanana toyireti yaffe. Kati mugende mulanduke n'ekyo. Never make God small. Nze natunulira engalo zange zino nawe jjayo ezizo zikebere. Engalo zo ziteeke maaso go zikebere. Oziraba? Tunulira emyaka gy'olina. Olabe emyaka gy'omaze ng'osala enjala. Ombuulire oba eno olabayo ekintu gye kiva ekimera. Olwala lw'osalako nga bwe ludda luva wakuba wano bw'otuna wano lukoma nnyama. Si nnyama gw'owulirayo olwala munda. Mu nnyingo esooka bagula owuliramu olwala. Katonda asobola okujja ekintu we kitali. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu n'akaluulu. Zikubire waggulu oba amagezi gaze. God's positioning system can position something out of the blue.
lugalo olulooka lwenkuwadde olwetegereze osaze enjala okuva obuto abalala oziruma bwe zidda waliwo abantu abaliko dayimoni y'okuluma enjala oba mwogera nga aluliko naye ne aluma leero enkya nerudda n'aluluma nerudda nekebera ennyingo yo waggulu owulirayo olwala oluva eno nti kintu kiva eno tikivaayo nti kati nebo awasigadde nnyama njereere olwala bwe lukoma olusala nerudda n'olusala nerudda enviiri kizibu nnyo ogamba nti muntu bamutema olubala entulaba enviiri nga zijjudde munda ozikalakata bwe zidda ye Katonda ajja ekintu otakiraba kkiriza Katonda ate wekkiririzeemu. Have faith in God and have faith in yourself. Gain self-confidence.